Amina. Nebaza Katonda lwa gravity. Kubanga gravity y'omu ku bavubuka bannabitone ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe. N'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Wagamba mu Yeremiya 3:27 laba nze ndi Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Si ebisolo naye abalina omubiri abantu. N'ogamba nti waliwo ekinnema. Mukama abaana b'abakazi bano n'abasajja buli omu alina ky'omutondera okubeera. Buli omu Mukama nsabye buli ky'omutondera okubeera akibeere mu nsi muno nga tannafa. Abaagala ssente bazifune, abaagala okugenda e Bulaaya, okugenda ebweru, buli omu ekirooto kye mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda obulamu kirabe omukisa kuba Katonda wange osinga abalemesa ebirooto n'okwolesebwa, osinga abaziyiza abeekiika mu makubo g'abantu. Mwenna mbasabidde omukisa mu linnya lya Yesu. Kanyemeyo oluyimba engalo za Yesu, engalo za Mukama waggulu. Luno olugendo lw'obulamu lubeera lw'omumanyabo. Mulimu abamu abakabira nga tabamu basanyuka. Mulimu bingi ebinyigiriza abantu nga n'abagagga bibakosa. Mulimu ebiseera lw'onoonya okuwummula naye ne kubula. Nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano. Omanyi nakola n'amaama ebyantaate ebyo si bino. Baliwanga bakola ne maama tusinza Mukama. Twabeerangawo ne maama ng'ennaku esuuza. Yali mukazi mukozi ayagala abaana afiirawo ku lw'abaana. Ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe